Mukama mutya abaagalwa abalungi nkomyewo nate ne vidiyo yaffe ya leero nkyali ku baami baffe abaana bange ab'obuwala. Leero njagala kwogera ku bintu by'osobola okukolera omwami wo n'abeera ng'akwagala era ng'akwewulira. Bintu ki bye tusobola okukolera abaami baffe? Waliwo ebintu bye tutwala ng'ebitalina nnyo makulu naye ng'ate woba obikoledde omusajja bimusanyusa, bimulaga nti omufaako, bimulaga nti omwagala. Kantandike n'ekyokugaba ebirabo, okugifutinga omuntu gw'oyagala. Nga tomuwa kirabo nti kubanga leero Valentine, nga tomuwa kirabo kubanga leero mazaalibwa ge, nga tomuwa kirabo kubanga leero like anniversary yammwe oba leero waliwo ekiri like special occasion. Wabula like out of the blue. Kati nze kanku example omuntu n'ava eri nga si lunaku lukulu n'akuleetera ekirabo n'agamba honey, this is for you. Thank you. That is it. How would you feel? Nkimanyi ojawulira bulungi gyagamba abaddeyo n'andoboozaako. So n'omwami wo bw'atu bw'ajja okulobooza oba bw'ajja okufiiringa nga gwe bw'ofiirinze. So tubeere nga tubaloboozaako mu ngeri ng'ezo. Omusajja akwata ssente n'aziwa omukyala kakadde kamu ogenda okukola shopping. Amazima ga Katonda mu ggulu. N'ogula ebiteeteeyi, n'ogula engato, n'ogula handbags. Naye n'olema okugulayo essaati n'empale ebimunyumira. Emu bw'eti nga biriza okuba bya mitwalo nga 2, gwe n'okozesako 8. Bigule biteeke mu box wrapping. Bimuwe omugambe honey wampadde ssente okugula engoye naye mbaddeeyo. I got you something. Tomugana muga nti nesolo. I got you something. Omanyi kijja muulikika nti nno ddala omuloboozaako. Ate nze bwe ndobooza nze ŋŋanze omuntu. Kuba nze mmanyi nti omuntu ng'omuloboozaako buli kirungi ky'olaba okimwagaliza. Oba oyitaayita n'olaba empale n'ogamba n'empale ejja kunyumira omwami. N'empale enyumira omwami wange. N'essaati. Guno omusipi. Ebintu ng'ebyo obigula n'obitonera omwagalwa wo. Naye awulire nti kituufu ayagalwa. Kitegeera? So, mwaba talina ssente ojja kuŋŋamba nze sirina ssente ze zaakwonoona. Osobola n'okukozesako ezo ennyini zaakuwadde. Nkugambye ajja kuwa ssente katugamba akuwadde emitwalo 5 ogule ekiteeteeyi. Jjako omutwalo omugulire essaawa ya mutwalo. Just ya mutwalo. Ajja gisiima, ajja gi appreciating. Omugambe honey n'empala oyinza n'obutagigulako olwo lw'oguze ebibyo. N'obigula n'osirika. Naye gwe n'ofunako. Ofuna omusala gwa mitwalo 15 oli e Uganda. Naye tosobola gamba nti omusala gwange guzze kanjijeko omutwalo ngulire omwami wange oba essaati oba kale mugulire boxer oba kale mugulire ebigundi ebisandoozi eby'omutwalo mbe mu gifting. Naye gwe oyagala omusala gwe gujja akwate emitwalo batugamba afuna kakadde akwate emitwalo 5 akusasulira ennyumba akwate emitwalo 2 akuwosiba enviiri okitegeera. Naye gwe ki ky'omuwa? Abasajja mwagala babaagale naye mubaagadde mutya? Ekyo bwe tukimaliriza njagala twogere ku kye tuyita eye contact. Kati nze abasajja kambabuuse. Omukazi pozi nga mukalabakalaba obanga muyaaye ekimala. Omukazi nga takwagala lwawo kutunula mu maaso naye omukazi akwagala kutunula mu maaso. So amaaso gano mugalaba gayina engeri gye gatuleeteramu okulaba ekyo omuntu kyatasobola kwogera. Omuntu bw'aba ayina ennaku osobola okumutunulira mu maaso n'omanya ono ayina ennaku. Ate era omuntu bw'abanga musanyufu osobola omutunulira mu maaso n'omanya nti ono musanyufu. Era omuntu bw'aba mu mukwano osobola omutunulira n'omanya nti ono ali mulaavu. Kansuubire kye njogeddeko mukimanyi. Gwe oba oli nga tokya experiencingako. Njagala otandika okwetegereza oba okwegendereza omuntu ng'ali mu muzzi ez'enjawulo. Katugamba ali mu mukwano mutunulire mu maaso ojja kiraba. Nti ate bw'aba munyiivu si bw'ati bw'atunula, ate bw'aba munakuwavu si bw'ati bw'atunula. So eye contact eno ayina engeri gy'eyambako okubeera nga at least mubeera bumu n'omuntu wo. Ayina engeri gy'akusika, ayina engeri gy'akufiiringa, ayina engeri gy'akwewulira n'engeri gy'akutegeeramu ey'enjawulo. So abakyala mulekeraawo okwefuula nti muyina ensonyi. Nze nabagamba naddala ng'omwami akuzina omusajja mutunuulire mu maaso. Tozimiriza. Lwaki ozimiriza? Anyways, nkimanyi ozimiriza lwa buwoomi. Sometimes waliwo ekikusukkako n'owulira ng'oyagala to imagine, but I would prefer nze siraba lwaki oba okuba obufaananyi ng'omuntu waakulyawo oli eyo mubire mutunuulire ebiremu byambuke babiri. Oyo y'oyo akuzina, oyo yali okuwa essanyu eryo ly'olimu, oyo yali okutuusa ku ntikko. So mutunuulire. Mukitegeera? Mulekeraawo okuzimiriza nga babazina. Then ekirala kye njagala okwogerako bobu random kisses oba nizogamba nti omuntu okumuwa okujja n'omwaka forehead kiss.
omanyi ng'omuntu ali awo nojja hani I love you so much kino engeri gye kiwulika oba nkwagala nnyo bebe wange oba nkwagala nnyo mwami wange oba nkwagala nnyo sweet mutima wange kino engeri gye kimuwulikira obulungi ne kapeti neemu ako mufuneyo amannya agali special ge muyita abantu bammwe naye omuyita Kisekka muyita Joseph no saagala kummanyiira muyombeeko ng'omugamba hani saagala kummanyiira baby saagala kummanyiira baby osusseemu awo okitegeera era woomuyitira Kisekka amanya nno zivuddeko zinobye okitegeera kale mikwano gyange emirungi ekyakinyagala okwogerako bwe bumeseji bannange ebintu bineno si bya digito tuleme gamba nti ebyo bya digito tuli mu digito kati mulimu ki mulimu analogo twavaayo dda kati tuli mu digito omukwano gutambula na kiriwo mulina okukimanya kino mukiteeka mu nkola nti omukwano gukyukakyuka abantu engeri gye mwabaagalangamo oba engeri gye beeyagalamu edda si bwe biri oyina essimu osobola okumutekisinngirayo ka message kaabadde tasuubira segera once in a while muwandiikireyo akameseji mugambe hani mubuulire engeri gy'owulira nze nzikiriza nti omuntu ng'omwagala ebyokumuwandiikira tebibula nga nkwagala ebyaddala nongamba nti mpandiikira meseji y'omukwano n'embula ate sigambe nti oŋŋambe njikuwandiikire oba sigambe mu abaami mugambe abakyala bamumpandiikira leka yeroboozeeko eno vidiyo y'abakyala naye omusajja agiwulidde bw'obanga owulira byenjogedde ddala birimu amakulu nteeraawo ekigalaawo mpa thumbs up ate oŋŋambe nti senga kituufu kyoyogedde ekyo mpulira bulungi then naawe oba olinayo kyowulira obulungi ng'omukyala akikkoledde kiteeke mu komenti ogaye nti senga nze omukyala bwankolera bw'ati mpulira nga mu butuufu njagalwa tulina ekintu abaami kye mulaakinga ekyokufiiringa nti oyagalwa whatever awo olinza kale okuba nga ofiiringa nti oyagalibwa naye like someone wants you akwetaaga oweetaagibwa okitegeera eyo feeling gye njagala omukyala akuteekemu munsikirize nkome wano bantu bange mpadde bawuliza balungi temwerabira subscribinga kulikinga nokommentinga sharinga ka video kaffe gwe alina whatsapp group kasuulayo nawe alina facebook group osobola okukasuulayo tomanya omuntu omu alinza okuba nga yeetaaga vidiyo eno naye nga gwe tomanya ne gweoyamba alina ekibuuzo kyosobola okintera mu comment section wekiba kineetagisa kukola vidiyo butereevu mbangikola ate wekiba kineetagisa kuddamu nja kuddamu bambi bw'oba ompandiikidde n'olaba nga nduddewo okuddamu oluusi ebintu binkwata emirimu ginkwata nkola noonya maali noonya za data sobola obbatirayo content so temugamba nti senga nakwandiikidde n'olwawo okunziramu nedda mukwano toyomba mbaayo era oluusi nsijja n'empitayitamu so mbaagala nnyo mukama bankuumire mubeere Yeah.